neyanze katono nnyo ku executive director omupya oluvannyuma lw'okuba nti tubadde n'ab'enjawulo twalina mukyala Jennifer Musisi twalina mukyala Dorothea Kisaka kati twafunye omukyala omupya naye walobye mbadde kyali mukulaba wano mukyala Bazeki bwe yabadde ng'alondebwa teyalondeddwa yekka yalondeddwa ne Benon Kigenyi ono nga ye deputy kati deputy we jukira nti bino byonna byava ku saga eyaliwo oluvannyuma lw'okubeera nga Kiteezi yayiikira abantu era kiteeberezebwa nti muyinza okuba mulimu n'abaasigalamu nga tebasobola kuba nga bakola ki nga bala so kati Sharifa mukyala Hajat Sharifa Bazeki ye director wa Kampala executive director wa Kampala omoja katono nnyo ku mukyala Bazeki abangi tetumumanyi kituufu era tumufuna mulundi gaffe ogusooka naye kiki kye twandigambye nti twagala tulabe ng'atandikira ku kino musikiriza asatu kansoko mutolera salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum nzizeeko okumwozaayoza okugwa mu bintu naye wategedde binakugambe byasoma nti alina masters degree in public administration and management, alina postgraduate diploma in human resource management, alina bachelor's degree in social sciences eyo ne yagijja ku Islamic University eya wano mu ggwanga Uganda. So mukyala musomi era mukyala wa bitabo. So president eriso ye lyakubye okusoma sikwewuunya emyaka gy'alina gimweyibirira naye neewuunya experience gy'alina ey'emyaka 13 nga ye mwennyini ng'omuntu alina emyaka 36 ng'alina experience ya myaka 13 kale tugamba 38 ng'alina experience ya myaka 13 kyakyewuunyo ng'omwana w'omusawo okufa ate nga yalina eddagala alina emyaka 38 experience ya myaka 13 twagamba a seasoned human resource practitioner. She boasts over 13 years of professional experience, particularly in local and central government settings. Local government settings, abadde mu public service gye bamugye naye kimu ku binneewuunya abadde tamanyiddwa. Jennifer Musisi wali omumanyi abadde dekanjogere byange Jennifer wali omumanyi dekanjogere byange kya Dorothy Chaka wali omumanyi okay genda maaso. Ekirala Hajat kyensinze okwewuunya kwe kubeera nti kubakoze interview nti yabaddeko ye yasinze okubeera nga yafunye oba nga ye yakoze obulungi n'afuna omulimu ogwo naye tebatugamba gy'ava kakati simanyiiyo mulimu gwa buvunaanyizibwa beeguti gwe bawa muntu nga executive director nga tebatugambye gy'ava otegeeza ki kati baali tugambyeko nti azaalibwa jini naye togenda kifuna naye ffe abanoonyereza tumanyi nti mwana w'omu kuba nazirwanako okutali musango wabanga agenda kukola nasose namutolera salaamu era nemwozaayoza simuyinaako buzibu naye neemulugunya mu biki ebyali badde bitulagibwa kyensinga okwagala atandikibweko Jennifer Musisi mu bubiibwe alina bye yasobola okukola mwe mulina oluguudo oluyitibwa Kawaala Kazo Kawempe lwanyirira naye kitaka be yajja ne banne baggala oluguudo lwa Namirembe Road lwe baasanga nga lugazi ne balufunza ne bagifuula wanuwe olw'okuba baagala ekizimbe kya General Muwoozi President Museveni ne General Sale kye baatuuma kisobola okukola. So yo yagala akole eki atandikire ku nguudo envundu empompogoma z'ebinnya ne kasasiro ayitiridde mu ggwanga Sapporo bali mu lukola olukisiima Wandegeya balina engeri gye batereezezaamu wali ku bbiri bw'ojjanga osanze oluguudo nga lugazi n'olufunza oba tokoze oba oyonoonye andi kati tuli kwono kati ebikadde tubitadde nanti nkugambe byenjagala atandikireko oba byendowooza byayitaandikiddeko byembadde nkulaga bano aboonoonye nabo bali mumutendera mulala kubanga kampuni ezikola ebyo zaabwe beeteerawo enteekateeka myaka 3 bakomewo ku luguudo lwe lumu era bobuwana kyenjagala osembyayo ku mukyala Hajat Sharifa nga umma nkyebaliza Katonda okubanga General Museveni
naffe yatujjukidde n'atusuulira ku bukunkumu naye abadde ekyo nkimwebaza tubadde tulina Jatimisa Kabanda wali mukama mulina Kasolo ani Aruna nze mpa omukisa nteese ebyange ate ye Haji ddala njagala nteese ebyange Ajati nja musaba nga ummagirabe tuyina obubbi obuli Kampala mukadde tunulawo n'eriiso jjoji owino baajokya emirundi tunuulira abasuubuzi abakolera mu butale atandikire mu ntalo afeeyo nnyo ku bantu n'obukyafu obuli katale k'Ennakasero nga enkuba beeba etojja naddala olw'omukaaga Sande ne Mande waba wajjama nnyo wayonjebwe wasobole okutwala abasuubuzi ku nkulaakulana Mchala Sherifa Bazeki ndowooza goyizo babadde omumanyi naye munnayifu nze kati nsomako musome abadde simumanyiiko naye nange nategeddeko nti abadde mu public service nga kamisona twagala okumwebaza tabadde na mivuyo badde tanabakwatibwako mu nguzi mukozesa ekyo kyekyasinze okunsanyusa myaka 38 president atandika okuteekateeka abavubuka nga bw'olaba Sharifa bwe yamulese mu kibuga yatandika okukola n'emyaka 25 ate mwana yes naye manyi kyekitegeeza kubanga obaliiza campus roughly gibale nti ku 23 ayanguye ati kaakati ffenna wala 18 egya HS ne byonna biri n'otuulamu ogwo ogumu then wali bali emyaka 3 kwena ng'oggyeko ffe bwana bw'embaata yes ng'oggyeko ffe bwana bw'embaata obwetakulire ffe okutuuka wano wetutuuse mulimu abaana bazaalibwa n'emikisa yazaalibwa n'emikisa alina master degree alina diploma akoze abadde kwegamba ali mu bulamu nebyo nabisomedde mu myaka ffe tujja kutunulayo ffe tugenda kutunulayo era nze muyozaayoza nyabo madamu Sharifa assalamu alaikum nkwebaza ekifo wakiguddemu ne lwakuba tagenda kukola wano wetulaga tugenda mu politics ebimu ebyonoonye Kampala okulaba nga kasasi alinga kasasiro boda ziringa boda buli kimu nga ekibuga kiri disorganized bya bufuzi president nga tumalako guno omwaka nga tuna ekisanja tukimalako alina okutandika okuteekawo etteeka eriza obuyinza mu Kampala wakibusigale nga tunenya omuntu omu bwaba minisitule ya Kampala ejjudde erina minisita erina n'omuyambi we erina permanent secretary erina n'abalala bonna ba technical naye saero Kampala tuli kwegamba tuli confused tetulina gwe tunenya political wing erina obuyinza waliwo ebintu gavumenti byereeta erina ngenda kuwa ekyokulabirako yes ngenda kuwa ekyokulabirako minisita Misa Kabana alina kyofa togabye baleeta program yotereza omulimu gwa boda mu Kampala Lukwago n'agukuba ate Lukwago yagukuba yagukuba okwewandiisa nga kwega Lukwago yaleetamu ebyobufuzi mulimu enguudo ezimu Lukwago zaavayo n'akuba emmeeza naga tetujja dduwa ssente kakati waba talina buyinza lwaki ebintu ebimu abisimbire kuuli ate nkugambye ye nga ye alaba talina waafunira ng'alaba nti sente zaafulumye talina we bamuweerako so kakati political wing ene tukoze bubi nnyo etwala sente nnyingi Lukwago atwala sente empitirivu bakansala waliwo abamu betusasulira emiliyoni zisoba mu 7 buli mwezi bagenda Canada bafuna emisaala ebiri afuna eri omusaala nga Kadaama n'afuna n'omusaala wano ogwa KCCA so political wing ene eteekeddwa okuvaawo oba okunafuya meya afuna omusaala gwa miliyoni mu kitundu tulaba najjamu yesimbewo bakansala bawe emitwalo 5 bansamu naye omukyalo ono mwana muto naye bagenda kumuzza mu butakola tugenda mu byabufuzi guno mwaka gwonna gugenda kubeera mufu biri era ffe kyetusinga okubaanya ffe ab'NRM Ajati Sharifa nga atudde mu ntebe executive director buli ajja buli kwe tuwa omulimu aba omukozi waffe ffe twagala buwanguzi bw'NRM kuwangula Kampala era Sharifa kye tugenda osooka tugenda ffe nga bamobilizer tugenda kusiba ku ofiisi ye twagala wadde etteeka likyaliwo nti Lord Mayor waali wadde twagala president alitaaka waayira akabajjawo naye nga bakyaliwo twagala kusooka kubawangula era Sharifa tugenda kubanga twewuba ku ofiisi ye tumusuubira kukolera bannayuganda kadde essaawa zino bamuleese nga mobilizer kunga NRM mu kuwangula wati wagenda kuba byakola ati tugenda mu kalulu ate guliwa enguudo kyasanze enguudo zonna ziri mu kukolebwa ate agenda kukola luguudo ki naye etteeka likyalifu naye baleetawo omukozi nga mulungi nga tebanakyusa tteeka lya Kampala
abakozi bajja kufa. Honorable neyanziza Rastaman. Aya nayi. Njaga tuwunzike na kunsonga eno. Hajjati Sharifa Bazeki yaddidde omukyala Dorothy ya Kisaka ambigere ndoza wabaddewo nyakana nga interview. Chicho yagala atandikireko. Actually era kasoke kuddamu nga bobuuziza nze nali agadde alowooze ku bintu bibiri okusooka waliwo kye bayita water drainages kwegamba amazzi entambula y'amazzi zinga twetaaga okugikyusa mu Kampala Jennifer yali agezezzaako bwayise ebintu ng'ebyo kuba kati ate ffe abamu tugeza abalundi abatundira ku kkubo abamu ab'omu butale abamu abalina bu ghetto houses okwetolola Kampala amazzi mwena tugabakosa eyinza ne ganjala akatale ne kafa abamukubo baagala bajjawo bagende mu butale sifuddeeyo naye mbadde nga ku kyamazzi tulooze nnyo ku mazzi aganjala mu Kampala ekyokubi kye nalowooza yi garbage management kasasiro naafuuse ekizibu era nga watandise nti Sage yasooka yavana ku kiteezi so kati ye bwajja aleme kutunuulira na kiteezi yokka akimanye nti buli lunaku waliwo ttani ate ezifuluma era sitiiru ne zeegatta ku yalibadde kiteezi oba eyalibadde ekifo ekyakyo naye bayiwa kasasiro so tulowooze ku garbage management oba oli awo ebintu bibiri ze byali mulowoozeza naye nga era Kagame bwakyogeddeko agenda sinkana challenge ya byabufuzi kuba tugeze mu political time tetuyinza obutasuubira nnyo kubako kyamaanyi kyakola naye nange saali musabye nnyo genda wala ate genda olwane n'abagagga genda simanyi olwane ne bannabyabufuzi kuba entalo zo zibaawo in conclusion ku nsonga eno sijja ggirwako nze mbadde nsaba President Museveni nga bwe yalonda Jennifer Musisi ayina obuyinza ndowooza n'abadde aliyita tteeka naye olwo obuyinza tugeze obuweebwa omuntu njagala naye afuna obuyinza nga Jennifer Musisi bwe yalina kuba Dorothy alita buyina nnyo exactly nekitaka engineer you remember he was acting somewhere naye njagala abe n'obuyinza nga executive director Jennifer Musisi bwe yalina nga lukwago ne bwokuwa akameza ne weekandagana ofuluma office Jennifer Musisi asigala akola gwomanyi naye nti Jennifer Musisi yalina backup ya Frank tumwebaze kyengamba nno bamuwaga amaanyi bamuleetere minisita wa Kampala bamuleetere abantu abakola nze kyensaba nti bamuwa amaanyi ng'agayina Jennifer Musisi naye kiba tekikoleddwa kyekyo Kagame kyagete wali kyagenda kukola omukyalo ono agenda kuba mu ntalo za byabufuzi olwedde olujjukira luli meeya amusinga political experience yajja kudde naabuukebuuka akole omukazi awo mumule kyakubi oli musajja ine embogola gyabogola naye njagala kumaliza ne kati lwaki president kuba executive director alonda bakyala mwana tuze nange nina okukkiriza nti abakyala ate bw'asala bw'omusanga nga mukozi nga mulungi bakiyita transparent kwega balambulukufu osinga abaami omukyala ne bwakukyawo wala asooka nnakukyawo naye fiiko nyo osobola ositawo omukazi n'ogana otya n'omugamba ng'okoma mufe kasa kona akantamu nze omukazi oyo yantina mutya naye ate ye omukazi asobola n'okikwalaga nze wadde ndi naye nnakutya wantama nakugo kwega baerufu nnyo Nabbanja ebbanga lyakamalawo ttono siddeni naye tumuli engeri gyakolamu ebintu bw'obwerufu oyogere n'abasajja ojuga sente za covid wa Kirunda Kiveidinda ndugu Ruhakana endugu ojugira correction ya covid system tugenda okugyewa Nabbanja yo ojugira kutandikira ku 10 10 ndijjukire kyekiri kwega mu region y'Ebunyoro wati kikyakola eyo kwegamba ojukira style ya Mbabazi Chagama Ruhakana Rugunda asinze nduguruka mchala Nabbanja asinze Ruhakana Rugunda nasinga Mama Mbabazi nasinga Nsibambi kati nze nekugamba Cynthia abasinze naye nkulaga mu bwerufu mwerufu basinga kwa bali babiri baba bamaliriza beekubye ngomba ate Mbabazi ayagala kusuula mukamaawe bali aba omu n'amaliza nga yeekubye nani ne munne nduguruguna kulazeka covid byamaliza bamufulumiza soko gende ebweru nene kuza Nabbanja ebbanga ettono lye yakakwatako obwerufu obulabye nti ne weruba luguudo kakumiro ne bwe bansigo y'abantu nga gye bamukwasizza jja nayo n'agikola ki n'agikuwa nti abakazi beerufu kyakubiri fiiki omukazi bw'asalawo aba asaziiwo wadde emboga asobola n'okuwa obutwa gwe n'ofa so kyekirungi gy'ensonga lwaki ezo ndo azonze bakazi tusuubira bajja kukola nze musaba akola ebibiri atunye ku mazzi gano aganjala mu Kampala ne Kasasiro tusooke tukyuse ekibuga then yeegendereze ne political time wetulaga bijja musumu lwaki president yeesiga nnyo bakyala ku Kampala zikira president Museveni honorable Kyagulanyi ayina statement yayogera ng'aleeta Nabiira ng'agamba nemuwe Nabiira akalulu okuba meeya w'e Kampala kuba omukyala yasobola ojonja eddiiro
era nga bwagambye nti Kampala kitongole kinene nnyo era gavumenti ekiteekamu ssente nnyingi. Abakyala bano okuleka bano be baba batomezaamu wano mu mabaati mu mabaati awo era waliyo ebisajja byabatomezaawo si bangu nnyo bakyala abakozi ba mirimu ate ekya pulezidenti yakizuula nti abakyala bano ne Lukwago basumbuwamu nnyo ku Lukwago mu byobufuzi okusinga bakyofa togabye balina engeri gye bakakkanyamu Lukwago abuukabuuka yeyongerayo abasajja tebasobola kukole kubanga bayira ate kyakyeneegendereza kwe kubeera nga abaleetebwawo nga ba interim ate basajja twalaba mwami Kitaka tulabye mwami Nyakaana basajja be baleeta naye babaleeta ate engoma ennene baleeta mukyala then aba deputy ne baleeta abaami mu butonde bw'abantu abasajja bampaka bawakana abasajja baagala nnyo okwetegeerera abasajja b'omulwa office ayagala nnyo akozese office eyo okufuga omukyala asobola okwekkakkanya n'omufugiramu omukyala nga tanatunuulira buyinza bw'alina atunuulira musaala gw'omuwa kati General Museveni awa executive director $7,000,000 n'okusoba asobola omukozesa buli kavuyo konna kayagala nga mukyala omusajja baana amala otuuka mu office eyo ajja kwagala kukola linnya naligase kakati kammaleyo ne kano yensonga lwaki ba interim aleeta basajja bakaseera muveewo mugende owenkalakkalira aleeta mukyala gwanaasobola okuyita muwala wali ku state council awakulira ebyensimbi na biki akuumibwa SFC okukola okusalawo ku state council kuba kyekitongole ekisinga okuba ne ssente KCCA neyanziza okujjako omukyalo ono bajjukira nti kwavaamu ebizibu byali bingi kiteezi kasaayikira abantu pulezidenti obusungu ne bumukwata ng'alaba ndowooza enkola y'emirimu naddala mu kiteezi olwo lwatiko olwajjamu n'abantu mwami Daniel Okero n'awandiika n'ebbaluwa egenda ewa executive director mukyala Kisaka ne batasobola kubifaako nnyo Lord Mayor naye n'awandiika ebbaluwa ne batabifaako kyaviirako Dorothy Kisaka mwami Luyimbazi ne mwami Okero okutwalibwa eruzira ne wadde basobola okuba nga bayimbulwa naye kati musango gwakomawo eyabasiba neyanziza banaye muzikirize empumule mu katono ate nsobola okuba nkomawo n'akamera akasembayo neyanziza